Ng'ebbugumu lyeyongera mu kunoonya akalulu bw'abalina kibiina kya NRM mu kitundu ky'Emukono basazeewo okunoonya akalulu nga bali mu bigere nga bolekeddwako olusenregende lw'emmotoka okwetooloola ekibuga kino nga balaga ekibiina kyabwe nga bwe kirina amaanyi mu kibuga ky'Emukono. Bana NRM babadde bakulembeddwamu ayagala obwa ssentebe bwa disitulikiti eno Haji Haruna Ssemakula ng'ono abadde n'Abaasi Sozzi akiikirira ekitundu ky'Emukono municipality, Daisy Sonko meya w'Emukono, Nakavubo Margaret sako n'abalala bangi ng'era bano basuubiza okuleeta enkyukakyuka mu kitundu ky'Emukono kino. Tututa emyaka 12 olwaleero bukyanga tufuna municipality naye ffe tusinga okuba n'enguudo embi, ffe tusinga okubeera n'obutale obukyafu. Bw'otunuulira akatale kaffe ak'Esseeta bw'otunuulira akatale kaffe ak'Esseeta kali ku mpagi za Kalituusi, so nga ebibuga ebirala basabo ne bannyabo obutale baba bawadde. Basabo ne bannyabo nze ndi waddalu ati bwe namusabanga omulimu gw'ekiwanga n'agaana bannina waggulu ku mmeeza ng'akutu. Basebo ne bannyabo mbasaba busabi era namwe mukimanyi nti mu disitulikiti y'Emukono wakyali abantu abakyagenda ku nzizi ng'enzizi ezo zinyweramu n'ente. Wabula ayagala eky'omubaka omukyala Margaret Nakavubo mu tawuni y'Esseeta atabukidde abalonzi ababasibyeko abakulembeze abatalina nzaalwa y'Emukono ate ne balekawo abazaaliddwa kuno olwo ekibuga ky'Emukono ne kisigala nga kikyali mu matigga. Batatuweereza namanya nti ndyesimbawo emyaka emeka 5 gy'emirimu gino gye nkoze. Bwe bajja wano okubasaba akalulu mubabuuze okoze mulimu ky'okukulowesa nti gwe mutuufu w'okuwa akalulu kaffe. Bannamukono mwe tubakooye eryefujjo n'ejjoogo liri wano waffe. Nze siina wala gye ngenda kwesimba, wano ye waffe wenzaalibwa batuma mumpa akalulu era muwandike emikono mwenna abagenda okumpa. Kyokka batuuse mu kitundu ky'Essonde waliwo abavubuka ba NRM abasiiwusa empisa ne baagala okulwana n'abadde babasoomooza ab'ebibiina ebirala era balabiddwako nga beesika amataayi era nga bagamba nti bo gavumenti era titiisibwatiisibwa. Wadde nga bano babadde bangi okusuka ku biragiro ebyateeyo bitongole by'obulamu sako n'akakiiko k'ebyokulonda, poliisi terina gwekutteko okubatangira okuyisa ebivulu mu bitundu by'ekibuga kino. Emboozi eno ekusakiddwa Hasif Ssekiwunga, Kaddu Derek ku lwa STV Select ey'enjawulo.